Mu mawulire ge tulinawo wetwogereranga obunkenke mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni bukyagenda mu maaso n'okubanga bweyongera kakati abantu ba bulijjo okulaba kuwa ekisaati kya NRM bamutwala mbirimbiri awo nno gwabadde muliro gwakutta okumpi n'ekitebe ekya National Unity Platform era ng'oyo omuvubuka eyabadde mu saati eriko General Yoweri Kaguta Museveni bwe batwe bamututte wakati ng'obunkenke okuva mu bitongole ebyenjawulo mu mikago egy'enjawulo nga ne mu mukago gwa European Union gukyagenda mu maaso n'okuteeka obunkenke ku gavumenti ya international pressure yayongedde mu government y'eggwanga erya Uganda. Wuliriza nga resolution eyayisibwa parliament y'omukago gwa Bulaaya gye twakusomera era bye tuzze tukuwa nga bikyagenda maaso n'okuteekawo obunkenke ebya lobbyist ali mu ggwanga erya America government y'eggwanga erya Uganda gwe yasasula emitwalo gya $30 nga nabyo byakamala okubeera exposed wakati ng'ekitongole ky'amawanga amagatte kiwadde omukisa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era ng'olunaku olw'enkya enaku z'omwezi nga 18 omwezi ogwokubiri omwaka 2026 agenda ku addressinga kye bayita Geneva Summit era agenda kuba ayogera ku mikutu gyaffe wano tujja kuba tubikutuusako obutereevu byonna by'anaaba ayogedde. Kakati wuliriza wenjogerera ng'obunkenke obulala butandise okuba nga bubaluka naye nga buno ate buvudde ku mabanja yokera gye buvuddeko twakubalira amabanja Uganda gebanjibwa era ne tukutegeeza nti Uganda bwe tubala kye bayita domestic date amabanja agabanjibwa wano okewaka gali mu butabalika 62 yoka external gali mu butabalika 55 obadde okimanyi nti government ya General Yoweri Kaguta Museveni ng'eyita mu mukulu amanyiddwa nga Matiya Kasaija bayina gye bagenze okusaba looni wabula ne baba exposinga era ng'ebyavuddeyo byengero ogenda maaso n'okubanga nkutegeeza wabula nga kigambibwa nti bino byonna kaweefube wakulaba government y'omusajja mukulu esigaddewo etya ng'eyimirira wabula nga ate amawulire ge tulina gakulaga nti kizibu nnyo okujjako oluvannyuma lwa pressure egenda maaso n'okubanga emauntinga ayinza kuba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yekka ayinza okutaasa embeera nakkiriza njagala ogende mu comment section ombulire oba kisoboka nakkiriza either egatte ku General Yoweri Kaguta Museveni oba ekyo akkirize nti ye legitimate president ekyo kyokka bye biyinza okubanga bye biyinza okutaasa oba oliawo okusinziira ku statements byogenda okuwulira ze nkuleetedde ku mukuto gwa Red Zone TV naddala gwatanaba kubanga osubscribinga ng'omaze okubanga osubscribinga jjukira nkugambye lugenda kuba lunaku lwankya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuddayo mu kye tuyita Geneva Summit agenda kubaako byayogera byenkakasa nti ku mukutu guno ojja kubifuna byonna njagala kubanga mbikuleetera mu mboozi eno gye nkuleetedde olunaku olwaleero ku mukutu gwa Red Zone TV nkugambye obunkenke bweyongedde mu bakulu buvudde ku kye tuyita international pressure kakati buzze ku ssente ezibanjibwa eggwanga erya Uganda kyokka ate nga waliwo n'endala eziri mu kusabibwa ebbanja lino okuyita mu Matiya Kasaija minisita w'ebyensimbi waliwo gy'asinzidde n'asabayo looni nonno wensinzidde ne nkuleetera agamu ku mabanja agabanjibwa Uganda n'ebbanja eribanjibwa ggwe awuliriza ku mukuto gwa Red Zone TV sente z'oteekeddwa okusasula Uganda bw'eba nga yakwetakkuluzaako bbanja bino byonna ogenda kubitegeera bulungi nnyo ng'omaze okusharinga oba nga video omaze okugirayikinga n'okuteeka comment yo mu comment section then ne tusobola okutambula katujjewo akalango nga bulijjo nzije nkunnyonnyole nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webali kubanga okyaliko, webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe ku mukutu gaggadde ogwa Red Zone TV. Atanaba kubanga osubscribinga akkirira wansi awolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification tubeere nga tutambula ffenna. Genda mu comment section teekayo obubaka bwo ku nsonga ez'enjawulo ate ezo ze tusinzirako kubanga tukuleetera wano wennyini nnyini wompulirira wano wennyini nnyini wondabira era wogenda okuddamu ondabire ku mukutu omulala guli wa Uganda 24 gye tusinzira okubanga tukuwa wano updates ate wali ne tujja ne tukuwa live era tugenda kubanga tukikola ne mulundi omulala ate mu mawulire ge tuyinawo era agakagwawo agatali malungi eri eggwanga erya Uganda eri munna Uganda gwampuliriza era zaagoberera bino
Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyensimbi mu ggwanga lya Uganda ono nga si mulala ye Honorable Matiya Kasaija yasisinkanye abakungu okuva mu mukago gumanyiddwa nga International Fund for Agricultural Development IFAD ng'eno United Nations Specialized Agency and International Financial Institutions eyatandikibwa mu mwaka gwa 1977 yabasisinkanye nga kaweefube wakulaba nga bambi bayamba babeka akasente ke bawa eggwanga lya Uganda. Akasente kano kaaki ogenda kutya mukutu gwa Redison TV njagala tutambule ffenna obeere ng'obiwuliriza bulungi nnyo nga sinaba kubanga nkutwala wala n'okulaga ebbanja Uganda lyebanjibwa n'ebyo byonna nga tetunaba kutuukayo njagala nsooke nkuwe amawulire gano okusinziira ku kiwandiiko kye nnina wano ekyafulumidde mu gimu mikutu gy'amawulire egiri trustworthy oba egiri credible. Abagamba nti Uganda seeks deeper agricultural financing as Kasaija meets IFAD chief in Rome. Mu ggwanga erya Italy mu kibuga Roma abo oyinza okiyita Matiya Kasaija yasisinkanye omu ku bakulembeze oba chief ow'ekitongole kino kye nkugambye kye bayita International Fund for Agricultural Development IFAD. Ekitongole kino nga kiri wansi w'ekitongole ky'amawanga amagatte era nga kyatandikibwa mu mwaka gwa 1977. Matiya Kasaija yamusisinkanye era wano yagala okutegeeza nti bwe kityo bwe kyabadde. Kasaija mu kifaananyi ekyo yabadde n'omukulu amanyiddwa nga Alvaro Lario ono nga ye president ow'ekitongole ekyo. Wuliriza abagamba Uganda is seeking to expand agricultural financing and rural livelihood programs after Finance Minister Matiya Kasaija met International Fund for Agricultural Development IFAD President Alvaro Lario in Rome as the East African nation pushes to raise farm incomes alongside major oil sector investments. Ebimu ku bintu banna Uganda bali mu kuwakanya esente ezo ezibadde ziweebwa gavumenti y'eggwanga erya Uganda nga baziwa mu ngeri ya looni nga bazigiwa mu ngeri ya grants okuwola n'okuwa oba ng'ebigendererwa byakulaba ng'omuntu wa wansi oba munnayuganda owa bulijjo aganyulwa mu ssente ezo Uganda ze yeewoze oba zeeweereddwa. Kakati bannayuganda bangi baawuliddwako naddala mu comment section ku mikutu gino baagirumbye ne bategeeza nti ssebo bano be mugenda okuwa ssente ze bali mu kusaba ekyamazima bali mu kusaba ssente za kubayambako era nga basigadde batufotobaddeko kubanga basigadde banyigiriza omuntu wa wansi nga ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yennyini jukira wali nkugambye agenda kubeera nga asisinkana kye tuyita Geneva Summit abeere nga ajja addressinga ayogereko eri ensi. Muzimu ku statements z'abadde ng'akola bw'abadde ng'asisinkanye ku pano zino badde ategeeza international community zino ssente ze mukwata ne muvujjirira gavumenti y'eggwanga erya Uganda ekyamazima ssente ezo muzibawa abantu kwekulaakulanya naye bazikozesa mu kugula tear gas masasi n'ebirala ebigenda bayambako okusobola okusuppressinga munnayuganda. Kakati jjukira bino bijjidde wakati nga Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bbanga ttono nnyo agenda kubeera nga addressinga Geneva Summit. Kakati ono awulira kigambibwa Matiya Kasaija oluvannyuma lw'okusisinkana omukulu amanyiddwa nga Alvaro Lario ono nga ye president wa IFAD oba International Fund for Agricultural Development mu ggwanga erya Italy mu kibuga Roma. Ezimu ku nteekateeka zabadde zakulaba nga Uganda bagiwola akasente bannayuganda kye bali mu kuwakanya era kye bagamba nti bo tebasobola kubeera nga bakikkiriza. Jjukira nkugambye bo ensonga gye bawa bagamba nti ssente zino international community zeekwata neziwa gavumenti y'eggwanga erya Uganda. Ssente ezo gavumenti ezikozesa mu kaweefube waabwe wa kunyigiriza na kusigala nga bafutubadde ku munnansi mu ggwanga erya Uganda. Ssente ezo ziri mmeka? Buliriza mu kiwandiiko nga bagamba Matiya Kasaija thanked IFAD for decades of support including a $100 million loan approved in December 2025 to expand Uganda's national oil palm project into the districts in the Busoga sub-region in eastern Uganda. The expansion is aimed at boosting household incomes, increasing domestic edible oil production, and reducing reliance on imports. Nga bagamba nti Matiya Kasaija mu nsisinkano eno yeebazizza nnyo omukago guno gwa IFAD, International Fund for Agricultural Development, obuyambi obubadde buweebwa eggwanga erya Uganda okumala emyaka n'emyaka omuli n'obukadde 10 obwa $. Ulirizaawo nnyo wano bw'oba badde tokimanyi gavumenti y'eggwanga erya Uganda yeewolako obukadde 10 mwaka guno oguwedde nga kugwako. Ogende mu comment section ombuulire
sente ezo olowooza zaakola nga bw'ozizza mu zaawano zikola obuwumbi 354 mu emitwalo 51 obutabalika oba butabalika buba buwumbi 354 n'obukadde 510 n'emitwalo 5 ze ssente gavumenti y'eggwanga erya Uganda mu Desemba wa 2025 bazeewola okuva mu mukago guno gwa International Fund for Agricultural Development. Mbu ssente zino zaali za kwongera ku kye bayita National Oil Palm Project mu district za Eastern Uganda mu bitundu bya Busoga sub-region. Nti era ssente ezo zaali zigenda kugezaako kuboostinga ennyingiza y'abantu, okugezaako okuboostinga enkola eya edible oil production n'okureducinga oba okukendeeza reliance on imports. Ebintu ebimu bibeere nga tebiyingizibwa. Ssente ezo waziwulirako era wazimanyaako. Obuwumbi 300 oba obukadde bwa $100 ssente ezo ezaweebwa kyokka wakati nga ssente ezo zinawuzadde emyezi 3 gavumenti y'eggwanga erya Uganda balabika bali mu kuddamu okwewola, naye nga kigambibwa nti kaweefube wakulaba nga bakkakkanya ku pressure. Jjukira gye buvuddeko nakugambye waliwo emitwalo gya $30 egyaweereddwa lobbyist ow'eggwanga erya America okusiiga akazigo oba okubikkirira gavumenti ya General Kaguta Museveni mu ggwanga lya America oba mu kye tuyita White House. Eyo ensonga ng'agenda zikwasaganya wabula nga yafunye emitwalo gya $30 okuva mu gavumenti y'eggwanga erya Uganda. Kakati ebyo by'otajja kuwulira wantu wonna, naye nga ffe weetuli ogenda mu maaso n'okuba nga tubikutuusaako. Mukutoli ku gwa Red Zone TV, wuliriza wano. Government of Uganda and IFAD have since 1981 partnered to implement 19 projects with a total IFAD financing of $659.3 million US. The Finance Ministry said in a statement after the meeting, IFAD is working to increase the incomes of rural households living in poverty, along with improving their food security and reducing their vulnerability. Matiya Kasaija bwe yabadde mu lukuŋŋaana olwo yategeezezza ensi ti amazima tukolaganye n'omukago guno gwa IFAD okuviira mu mwaka gwa 1981 era nti omukago guno guyambyeko projects eziwera ddala 19 nga zino zikuŋŋaanyiza oba tufunye omugatte gwa ssente obukadde 659 eza ssente eza $. Era nga zino kigambibwa okuba nti ministry eya Uganda y'ebyensimbi ekulembera Matiya Kasaija yakikonfaaminze. Omukago guno gwa IFAD gukolaganye nnyo n'eggwanga lya Uganda naddala mu kaweefube ow'okuyimusa omutindo gw'embeera y'abantu abali mu bwavu, okujja abantu mu bwavu, okulinnyisa omutindo gw'emmere n'okulaba nga abantu babeera n'emmere n'okukendeeza abantu okuliraayinga ku kuweebwa ku gavumenti ensonga nga bo bwe bagiraba. Matiya Kasaija bimu ku bigambo bye yayogedde bwe yabadde atuuse mu mukago guno ng'ayogerako eri ensi okutegeeza butya omukago gwa IFAD engeri gye guyambyemu eggwanga erya Uganda. Njagala ogende mu comment section ombuulire ddala zino ssente wazirabako. Bw'oba wazirabako nze abantu nja kubategeeza nti waliyo abazimanyi. Bw'oba tozirabangako era tujja kuba tutambula ffenna. Kakati wuliriza. Era nga tukyali mu kiwandiiko kino, the talks comes as Uganda balances rising public debt tied to oil sector investments with the efforts to accelerate growth in agriculture, which employs more than 2/3 of the population and remains central to the government's poverty reduction agenda. Nti gavumenti y'eggwanga erya Uganda egezaako okubalansinga ebbanja. Wuliriza, nakugambye nkuleetedde ssente ezibanjibwa gavumenti y'eggwanga erya Uganda wano Matiya Kasaija ne be yabadde akiikiridde. Bo mu kukola bino bagamba nti bino babikola basobole okulanga gavumenti yaabwe egezaako okubalansinga ebbanja erigibanjibwa oil sector investments. Ebbanja erigibanjibwa okulitayinga ku oil sector investments ezikolebwa, nti effort yakulaba nga balinnyisa omutindo gw'ebyobulimi mu ggwanga erya Uganda olw'ensonga ensonga y'ebyobulimi eno bagriculture employinga 2/3 eya population y'eggwanga erya Uganda, nti abantu abasinga obungi 2/3 bali employed by Uganda agriculture sector. Kitegeeza nga oli wana kugamba nti agriculture is the backbone. Kakati mbu baagala okukozesa oil sector investments n'amabanja gano agalinnya basobole okuba nga baboostinga ebyobulimi. Ejjukira statement eyo ebadde ekolebwa
emyaka n'emyaka. Kati mulundi guno njagala tulabewo enjawulo okusinziira ku bigambo ebya Matiya Kasaija n'ebyo byogenda okubanga owulira. Officials say the current IFAD-Uganda partnership is anchored in the 2021-2027 country strategic opportunity program, aligned with the country's national development plans and the United Nations cooperation framework. Okusinziira ku officials bagamba Matiya Kasaija nga kw'omutadde nti enkolagana wakati wa IFAD n'eggwanga erya Uganda yeekubidde nnyo oba yeekuusa nnyo ku strategic opportunity program gye babadde balina oba gye balina wakati wa 2021 ne 2027 2021-2027 country strategic opportunity program. Eno ngeri aligned ne national development plans oba enteekateeka gavumenti y'eggwanga erya Uganda zeeyina naddala mu nsonga z'ebyenkulaakulana wamu n'ekitongole ky'amawanga amagatte enkolagana yaabwe gye balina wamu n'amawanga amalala United Nations Cooperation Framework nti kwe bagenda okusinziira. Ezimu ku programs omukago guno gwa IFAD ze gufandinze bino nno mbikugamba sinnakutuusa ku nsonga. Wuliriza, under the program Uganda and IFAD are implementing 3 major public sector projects. Nti Uganda nga yeegase wamu n'omukago gwa IFAD eno Matiya Kasaija gye yabadde ayogerera ebigambo era nga bw'obiwulidde nga bwe ngenda okutegeeza. Kigambibwa nti waliwo projects eziwerera ddala 3 zenjagala okuwaako gavumenti y'eggwanga erya Uganda efunye akasente kano nga kava mu mukago guno gwa IFAD nga kajja mu gavumenti y'eggwanga erya Uganda. Kyokka nga ate bino byonna bigenda mu maaso ng'ate Uganda ebbanja ligaziwa bugaziyi era nga munnayuganda mpuliriza olina ssente z'olina okusasula gwe ng'omuntu okusinziira ku population gye tulina n'ebbanja eritubanjibwa era nga ssente ezo zikunukkiriza obukadde 3 buli munnayuganda okuzaayina okusasula Uganda bw'eba nga yakuva mu mabanja. Kyokka wenjogerera ssente zikyayongera ogenda mu maaso. Wuliriza zino ssente njagala ogende mu comment section ombuulire zirabako ziwulirako olabako ku project zino oba ozimanyiiko then tutambule. Bagamba batya the National Oilseeds Project 2019-2028 with $99.56 million in IFAD financing. Gavumenti y'eggwanga erya Uganda erina ssente zeefuna ndoza kano kankakuteere nawo wano alabeko bulungi nnyo nga nkakusomera. Gavumenti y'eggwanga erya Uganda eriko ssente obukadde bwa $909 obukadde 909 n'emitwalo 56 nga zino ssente ziva mu mukago guno gwa IFAD zifinansinga oba zivujjirira project emanyiddwa nga National Oilseeds Project wakati wa 2019 ne 2028. Kitegeeza ssente ezo zikyajja project eyo ekyagenda mu maaso. National Oilseeds Project ey'eggwanga erya Uganda bwe tugenda maaso n'okugikolako okunoonyereza okutonotono njagala okutegeeza gwa mpuliriza nti project eyo egenda mu maaso eraga sinzira ku information gye tuyina. Batugamba nti the National Oilseeds Project eno ye project ey'emyaka 7 era nga erimu initiative ya bukadde 160 obwa $, kati wa 2021 ne 2028. Gavumenti y'eggwanga erya Uganda yasayininga kye bayita okucommercializinga oilseed sector and improve the livelihoods of smallholder farmers. Abalimi abawansi bali supposed okubeera nga bafuna ku ssente ezo babeere nga bayimusa omutindo gw'ebirime byabwe babayambako okusobola okwasaganya ensonga ezo. Naye gwampuliriza oba wali olabye ku ssente ezo ng'oli mulimi genda mu comment section ombuuli. Project endala olwo kye bayita National Oil Palm Project era nayo ya 2018-2029 na Uganda ereceiving obukadde 707 obwa $, era nga nabo buva mu mukago gwa IFAD. Nazo zino za kuyambako mu ggwanga lya Uganda okubaako ensonga ezigenda maaso n'okuba nga zigguka era nga bwenjagala olabe ku mukutu gwa Red Zone TV. Uliriza nga bagamba ti project eno gye nkugambyeko eya National Oil Palm Project eya 2018-2019 wetwogerera as of February omwaka guno gwa 2026 wenkoledde akatambi kano nga project eno eri mu mwaka gwayo ogw'omunaana 8th year of implementation era nga kigambibwa nti actively egezaako okuyambako ba smallholder production across several regional hubs. Nti government project eno eya National Oil Palm Project NOPP yali project ya myaka 10 2018 ne 2029 nti era olwaleero eri mu mwaka gwayo
ogw'omunaana era nga eri implemented under the Uganda's Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries okugezaako okukyusa omutindo ogwa abalimi oba aba-investinga mu kye tuyita oil palm investment. Kakati eyo erimu obukadde bwa ssente oba the project has a total outlay of approximately $210.4 million. Sente ezo nga ziva obukadde 7.7 nga buva mu kye tuyita International Fund for Agricultural Development IFAD. Sente ezo wali ozirabyeko oba wali oziwuliddeko. Project endala bagiyita the Resilient Livestock Value Chain Project eya 2024 ne 2033 era ng'eno nayo gavumenti y'eggwanga erya Uganda efuna oba yafuna obukadde 99 n'emitwalo 57 eya ssente eza $. Era neno nayo bwe tugenda maaso n'ogikolako okunoonyereza okutonotono tubaako bye tuzuula ne tugamba nti leka tujje tubikuwe obeere ng'obitegeera bulungi nnyo. Njagala kutwala ku nsonga ya bbanja eribanjibwa ssente eza Uganda. The Resilient Livestock Value Chain Project eno ye initiative oba project ey'emyaka 9 wakati wa 2024 ne 2033 ekyagenda mu maaso era nga wenjogerera eno yo erabika eri mu mwaka gwayo eyingidde omwaka gwayo ogwokubiri ndowooza. Eno eri financed by the International Fund for Agricultural Development era nga ekitongole ekyo kyawa gavumenti y'eggwanga erya Uganda obukadde 99 n'emitwalo 57 eza $. Project eno mbu ekigendererwa kyayo kya kuimprovinga livelihoods ez'aba smallholder livestock farmers era nga bagezaako okwenhansinga income enyingiza nutrition ne climate resilience dairy and beef sector ababatunda ennyama abalunzi abalina projects entonotono n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Bino byonna nga ssente za muwi wa musolo eziba zeewoleddwa. Together the projects aim to improve productivity, expand value chain and strengthen resilience among smallholder farmers, particularly in vulnerable rural regions. Sente ezo zirina kuyambako ba smallholder ba small scale farmers abalimi abalina obulimiro obutono abalimi ab'ennyingiza entonotono oba bw'oyinza okiyita. Naye kigambibwa nti sente ezo nga bwe nzikusomedde ng'ezimu za looni bwe twogerera gavumenti y'eggwanga erya Uganda ate eyongeddeko okusaba looni endala era okuva mu mukago gwe gumu ogwa IFAD abagamba oba gwamanyi ku ssente ezo nga wali ozirabyeko oba wali oziwuliddeko njagala okkirire obeere ng'ogamba nti ssente ezo nzimanyiiko era ebyo mbiwulira ne ssente nazirabako n'ezo projekiti nzimanyiiko. Tubeere nga tugenda mu maaso n'okutegeeza bannayuganda. Kakati wano vidiyo weetandikira era njagala ggwe atanaba kubanga osubscribinga okikole okkirire wansi awo olaba ekigambo subscribe okikwateko okwate kadeka notification tubeere nga tutambula ffenna. Njagadde kukusomera biri then nkulage pressure evaawa eri musajja mukulu. Bino byonna bigenda mu maaso teweerabira nti olunaku olw'enkya wasigadde essaawa mbale His Excellency Robert Kyagulanyi abeere ng'alabikako okwadressinga kye bayita Geneva Summit ey'omulundi ogw'e18 ate era ng'egenda kubeerawo nga 18 omwezi ogwokubiri omwaka 2026. Kakati wuliriza bulungi nnyo obunkenke buva ludda wa ku mabanja agabanjibwa eggwanga erya Uganda ng'oggyeko ero lye nkugamba eriva mu mukago gwa IFAD ne ze baagala okuddamu okwewola okuva mu mukago gwa IFAD. Waliwo amabanja agazze gabanjibwa eggwanga lya Uganda era nga wenjogerera gegamu kugatadde obunkenke ajja bakulu bano okulaba nga ssente zino ziyinza okuba zirina gye zaakozesebwa kati ate waliwo endala ezeetaagibwa ate nga munnayuganda gwayinza okuba ng'ojja kusasula. Otutuukidde mu mwaka gwa 2026 Uganda ebbanja lyayo omugatte ligambibwa okuba nti approximately Uganda ebanjibwa obutabalika 116 n'obuwumbi 200 eza siringi za Uganda nga bw'ozizza mu za $. Uganda ebanjibwa obukadde obuwumbi 32 n'obukadde 300 eza $. $32.3 billion. Sente ezo zibanjibwa gavumenti y'eggwanga oba nga zibanjibwa eggwanga erya Uganda okuva mu institutions ez'enjawulo. Kakati institutions zino ze ziriwa. Njagala kuwa list ey'amabanja gano ne gye gava okuviira ddala mu financial year eya 2024-2025 wenjagala tufokasinge just 2024-2025 financial year
ne financial year gye tulimu 2025-2026 gye tugenda okumalako. Ulira nga tetunayingira mu financial year eya 2026-2027. Jukira neyo nayo bagenda kusomera budget nga waliwo sente ez'okwewola. Bino nno oyinza okuba nga waba watanabitegeera genda mu comment section okakkane video eno gitegeere bulungi nnyo, ogenda biwulira era ogenda bitegeera bulungi nnyo. Bino bijja nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akyagenda mu maaso n'okubeera nga alabisa ebintu bino ebigenda mu maaso era nga sente zino ezimu ku nsonga z'abadde ng'ayogerako n'abategeeza nti sente zo muziwaayo naye abasajja tebazikozesa ebyo bye muzibawa kukozesa. Era mu ggwanga erya Uganda munnansi yanyigirizibwa oluvannyuma lwaga amabanja agagenda maaso n'okuba nga gabanjibwa eggwanga erya Uganda. Era nga ku kye yasembayo okwogera kwe kutegeeza Munnayuganda ne bw'oba mwana muto nga wakazaalibwa oyina ebbanja ly'obanjibwa era ly'osanzeewo ly'oteekeddwa okuba ng'osasula. Kakati wuliriza, Uganda eyina looni ya bukadde bwa euro 270 270 million euros nga bw'ozizza mu za Uganda approximately kabeera akatabali kakalamba nga zino sente ziri approved okufinancing oba okuyambako kye bayita national budget. Era nga kigambibwa nti sente zino zifeaturinga in a 10-year repayment period and a 3-year grace period. Sente zino ziriteekeddwa okusasulibwa mu period ya myaka 10. Uganda sente zino zigibanjibwa okuva mu kye tuyita Afrexim Bank wa African Export Import Bank eyetubanja akatabali kakalamba 1 trillion approximately we sente za euro obukadde 207. Awo ne tuvaawo tulina sente zitubanjibwa nga ziteeberezebwa okubeera mu bukadde mu buwumbi 574 n'obukadde 400 eza siringi za Uganda, 537.4 billion Ugandan shillings. Mu za dola tubanjibwa obukadde 15 eza sente za dola 150 million US dollars. Era nga looni eno eri secured mwaka gwa 2025 nga guggwako. Looni eno twagijjawa mu kye bayita Arab Bank for Economic Development in Africa, BADEA. Kulidde bulungi nnyo. Uganda omwaka gwa 2025 nga guggwako nga tugenda mu kalulu wakati nga tuli mu campaign, gavumenti yagenda ne yeewola mu kye bayita Arab Bank for Economic Development in Africa, BADEA, obukadde bwa dola 15 150 million US dollars. Oba za Uganda obuwumbi 537 n'obukadde 400 nga sente zino oba looni eno bagisecuwalinga mu mwaka gwa 2025 guggwako. Nga muno mwalimu obukadde 10 obwa dola nga bwa private sector support wansi wa Uganda Development Bank UDB. Mwalimu obukadde 50 era obwa dola. Jukira mugabe buli 15. 10 babwewola mbu private sector support. Then obukadde 50 ne babwewola nga bayisa mu kye bayise MEs in agriculture and social sectors. Sente ezo wazirabako oba tozimanyiiko? Oba ozimanyi oba tozimanyi zitubanjibwa era nga zongeza ku bbanja eddene Uganda lyeyina. Era banka emanyiddwa nga BADEA oba Arab Bank for Economic Development in Africa etubanja obukadde 15 obwa dola. Tuyina ebbanja eri obukadde bwa euro 10 obulala nga buno buva mu kye tuyita Development Bank of South Africa, DBSA, nga zino zaali kitundutundu kye bayita syndicated package including a development finance tranche of euro 100 million euros. Banka ya South Africa manyiddwa nga Development Bank of South Africa ebanja eggwanga lya Uganda obukadde bwa euro 10. Zino wano zinnyonnyolwa zaali za kukola ki era zeewolebwa ddi, wabula mu mabanja agabanjibwa Uganda zomweziri oyina ozimanya mbu mu sente z'olina okusasula nazo olina okuzisasula. World Bank IDA ongoing disbursements under various credits as of January 31st, 2026. Several IDA credits remain active to support regional development and infrastructure. Ecobank Uganda Limited ebanja government y'eggwanga lya Uganda obukadde 203 obwa euro. Muzawano zikola obuwumbi 807. Government ya Stanbic Bank Uganda ebanja government y'eggwanga lya Uganda obukadde 19 sente za dola. Era nga sente zino zaali zigendamu zaawolebwa. Stanbic Bank yaziwola Uganda wemba mujjukira bazze bagoberera
Uganda yali egezaako okubayinga out umeme yaviirawo. Uganda yeewola mu Stanbic Bank obukadde 109 obwa $. Era ezo nazo zibanjibwa gavumenti y'eggwanga erya Uganda. Gwe munnayuganda ogenda kuba osasula mmeka? Waliwo kye bayita treasury bills and bonds. Gavumenti y'eggwanga erya Uganda ng'egezaako closing gaps n'ebirala nga bw'ozenga obiwulira. Kakati waliwo zi projects endala nnyingi nnyo ezirimu amabanja agagenda mu maaso n'okuba nga gabanjibwa eggwanga erya Uganda gesijja kubanga nkumalirayo kubanga eyo list nnene. Wabula njagadde kutemera na Uganda obanjibwa ssente mmeka era ssente mmeka z'oyinza okusasula. Kino nzize nga nkikunnyonnyola. Bw'oba wa Uganda nga yakuva mu mabanja, buli munnayuganda ng'olina ssente z'oteekeddwa okusasula. In fact ensonga eno yayogerwako gye buvuddeko era tuzze tubikubalira gwazaagoberera ssente mmeka z'oteekeddwa okuba ng'osasula bwe kibanga eggwanga lya Uganda lyakuva mu mabanja ng'ate munnayuganda oteekeddwa ozisasula either ng'otegedde oba nga totegedde. Wuliriza. Kakati twagala tugatte ssente ezibanjibwa eggwanga erya Uganda, ssente zirina okusasulibwa na buli munnayuganda. Jjukira nkugambye waliwo kye bayita external debts. Ssente z'owulidde Uganda ze yeewola mu Exim Bank ne banka ya South Africa, banka y'Abawarabu biki n'ebirala. External debts ge gamabanja agatubanjibwa agali external. Then waliwo ne kye bayita internal ge mabanja g'owulidde ti gavumenti yeewola ku Stanbic Bank, yeewola ne ku banka eziri wano mu ggwanga erya Uganda. Wuliriza. Bwe tutuukidde mu mwaka gwa 2026 Uganda ssente zeebanjibwa w'ebbanja litulina liteeberezebwa okubeera wakati w'obukadde si bukadde okubeera wakati w'obutabalika 115 n'obuwumbi 9. Kitegeeza wabulayo obuwumbi 10 wera obutabalika 116. Uganda egambibwa okuba nti ebanjibwa wakati wa ssente ezo n'obuwumbi 10 obutabalika 118 118 trillion Ugandan shillings. Abozizza mu za $. Uganda ebanjibwa ssente eziteeberezebwa okubeera eyo mu buwumbi 32 n'obukadde 240 eza $. Ezibanjibwa eggwanga erya Uganda nga external debts oba amabanja agabadde geewolebwa ebweru gateeberezebwa okubeera wakati w'obutabalika 55 n'obuwumbi 9 55.9 Ugandan shillings Ugandan trillion shillings. Oziza mu za $, zikola obuwumbi billion 15 n'obukadde 500. Ezo ziri external zokka. Then eziri internal Stanbic Bank n'abalala bawoze. Uganda approximately ebanjibwa obutabalika 62 n'obuwumbi 200 62.2 trillion Ugandan shillings. Mu za $, nga tumanjibwa obuwumbi 16 n'obukadde 8 16.8 billion US dollars ezibanjibwa eggwanga erya Uganda. Debt to GDP ratio kigambibwa okuba nti ssente zino zirinnye ebitundu 51 n'obutundu 8 ku buli 100 okuyisa ku target ya gavumenti eteekeddwa okubeera ebitundu 5 ku buli 100. Kitegeeza banja lirinnye era lituuse n'okuyita we lyandikomye. Minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija ate kaweefube wakuddamu kubeera nga yeewola ssente endala. Kati individual share of debt eyimiridde etya nti munnayuganda yenna agenda kusasula ssente mmeka? Wuliriza. Okusinza ku population tuli abantu obukadde 45 n'emitwalo 9 nga bwe batugamba as per capita. Ebbanja eribanjibwa eggwanga erya Uganda buli munnayuganda bwe tubalamu ekibalo ekyangungu aba ateekeddwa okubeera ng'ayina ebbanja lya bukadde 2 n'emitwalo 58 gwe munnayuganda mpuliza bwe baba nga baakubala naawe gwe bataabala naye ng'ogwa oli mutuuze mu ggwanga erya Uganda. Current liability buli citizen nga bw'ogattako n'eyazaaliddwa eggulo bw'ogattako n'oyo akyali mu lubuto abanjibwa obukadde 2 n'emitwalo 58 eza siringi za Uganda. Era nga kigambibwa ssente zino bwe ziba za kusasulwa mu period ey'emyaka 10 kyokka buli munnayuganda ajja kwetaaga okusasula ssente ezo buli mwaka owatali kulemererwa. Pulidde bulungi nnyo nti ssente ezo obukadde 2 n'emitwalo 58 ezikubanjibwa gwe nga munnayuganda. Uganda bwe baya kuzisasula okuzimalayo mu myaka 10 kitegeeza buli munnayuganda alina okusasula emiliyoni 2 n'emitwalo buli munnayuganda alina okusasula emitwalo 28 buli mwaka without fail. Nga buli mwaka bakujjako emitwalo 28 buli mwaka buli munnayuganda ne gwe bazadde eggulo. Omwaka ne guwera
kitwetagisa emyaka 10 okumalawo ebbanja eryo ate nga tetuzzeemu kwewola. Kigambibwa nti gavumenti y'eggwanga erya Uganda kiyinza obutasoboka olw'ensonga nti ate okwewola kulabika kukyagenda mu maaso. Gavumenti nnyingi nnyo ezirabiddwako zifuna ebizibu oluvannyuma lw'amabanja agasusse. Wazaagoberera nze nga nkuwa examples. Amabanja ag'ekika kino, wuliriza wano nno njagala kugamba nti video kati weetandikira. Obunkenke buvaawa. Amabanja bwe gati gasuula ebyenfuna by'eggwanga, galeetera bannansi okunyigirizibwa, era nga ensonga bweti ezimu ku nsonga eziviiriddeko abamu ku bannansi okwegugunga ne bakyusa obukulembeze mu mawanga agamu. Nga bwe njagala owulire lisiti gye ngenda okuba nga nkusomera bino nzize nga mbikuwa. Wuliriza. Gavumenti eziwererako ddala zigudde era n'abakulembeze ne badduka mu mawanga gaabwe oluvannyuma lwa bannansi okweyiwa ku nguudo ne beekalakaasa. Bw'oba ng'obadde ogoberera omukutu guno waliwo ky'omanyi. Mujjukira mu mwaka gwali gwa 2022 abazze bagoberera omukutu guno twakola pulogulaamu ya ssaawa 2 nga tukunnyonnyola ku byali biviiriddeko gavumenti y'eggwanga erya Sri Lanka okugwa. Mujjukira abantu b'e Sri Lanka abeekalakaasa ne batuuka n'okuyingira mu maka g'omukulembeze, ne bayingira mu State House, ne batandika okubuukira mu pool table, ne batandika okubuukira mu swimming pool, ne batandika okubuukira waggulu ku pool table ez'omukulembeze w'eggwanga, ne batandika okubeera nga balinnya kumpi ku ntebe, ne balinnya mu buli kimu ne office z'omukulembeze, ne baba nga bayingira, ne basalako pulezidenti w'eggwanga erya Sri Lanka amanyiddwa nga Gotabaya Rajapaksa n'atuuka n'okudduka mu nsi ye. Ebyaviirako Gotabaya Rajapaksa abantu okwekalakaasa n'okumukyukira mu ggwanga lya Sri Lanka nga bwe nkuleetedde n'amawanga amalala bye bino byennyini by'oli mu kulaba era bye ndi mu kutegeeza. Mu ggwanga erya Uganda embeera Sri Lanka gye yatuukamu olw'amabanja amangi ge yayina external dates ezaali zibanjibwa eggwanga erya Sri Lanka kitandise okwefaanaanyiriza, kitandise okwesembereza n'eggwanga erya Uganda. Wano nno we nakugambidde nti obunkenke bulabika bwe butandise okubeera nga buva. Kyokka bino byonna bijja nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ateekateeka okwadressinga kye tuyita Geneva Summit era ng'agenda kwogerako eri ensi ku nsonga ez'enjawulo. Kyokka nga buli wabadde ayogera bino bye bimu ku bigambo byabadde talekaayo. Olowooza lwaki obunkenke buyinza okuba nga bweyongera, ensonga eyinza okuba nga egenda kutabuka, obaolyawo okusingako ggwe nga bw'obadde ogiraba. Kakati wuliriza, bino byali bibaddewa era byali ki ekyaddirira. Wakati wa 2009 ne 2025 amabanja agasukkiridde mu zigavumenti, embeera y'ebyenfuna etandise okubeera nga edobonkana, biriddeko bannansi okusituka ne bagenda mu maaso n'okukola ekyo ekibasuubirwamu okulaba nga beerwanako ensi zaabwe okudda engulu. Wuliriza, mu mwaka ogwa 2025 okwekalakaasa okubadde mu ggwanga erya Madagascar, bw'oba ng'obadde ogoberera bulungi nnyo, okwekalakaasa okwo kwava ku byenfuna by'eggwanga eryo okudobonkana. Kyokka ng'eggwanga eryo ebyenfuna byabwe okudobonkana era gaali mabanja agaali gasukkiridde. Omukulembeze amanyiddwa nga Andrei Rajoelina ge yali atandise okuba nga yeewola ye ne gavumenti ye. Bino nno bye byavaako obuzibu gwa mpuliriza wenjogerera nga takyali mukulembeze wa ggwanga erya Madagascar era yadduka dda ne mu buyinza, yadduka dda ne mu ggwanga nga biva ku mabanja amangi ageewolebwa. Kyokka ezi gavumenti ezimu teziyiga, amabanja gakyagenda mu maaso n'okuba nga geewolebwa. Wuliriza, kigambibwa eggwanga lino erya Madagascar si gwe gwali omulundi ogusoose, lifunye okwekalakaasa okusukka okw'omulundi ogumu olw'ensonga y'amabanja agabadde gasusse gavumenti y'eggwanga eryo geebadde erya okuva mu kye tuyita international financial institutions ne domestic. Mu mwaka era ogwa 2009 political crisis eyo mugijjukira 2009 political crisis mu ggwanga erya Madagascar era kigambibwa okuba nti okwekalakaasa kwatabuka mu ggwanga lyonna naddala okusinga mu kibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Antananarivo mu ggwanga eryo era n'okwekalakaasa kwa 2025 kwatandikira mu kibuga ekyo. Andrei Rajoelina ne kumuleetera okuba nga yadduka mu buyinza bw'eggwanga eryo. Kyokka eyali pulezidenti eyali mu ggwanga lya Madagascar mukadde ako oka 2009 baali bamuyita Mark Ravalomanana, mumujjukiro yonna mubagambako, era naye yawalirizibwa okudduka n'asuulawo eggwanga era n'agenda alina mu exile. Kyokka n'omukulembeze omulala amanyiddwa nga Andrei Rajoelina era naye yadduka n'asuulawo eggwanga era naye ali mu exile. Naye nga bino byonna byava ku mabanja agaali gasusse gavumenti eyo ge yali egenda maaso n'okuba nga yeewola mu ggwanga erya Madagascar. Bannansi bagamba nedda ssebo, temutuleetera mabanja kubeera nga mmwe mwewola, mmwe muzikozesa ate ffe tunyigirizibwa. Kati wuliriza, nga bwe nkugambye mu ggwanga erya Sri Lanka, okwekalakaasa okwali mu Sri Lanka
okwaleeta okusuula gavumenti y'eggwanga eryo. Abavubuka mujjukira bwe baalumba State House, President ne bamuddusiza mu helikopita, gwali mwaka gwa 2022, ba Gen Z oba abavubuka beekalakasa mu ggwanga lya Sri Lanka nga famire, uliriza, mu ggwanga lya Sri Lanka eyali akulembera eggwanga eryo amanyiddwa nga bamuyitaani omusajja ono, ye ne banne amanyiddwa nga Gotabaya Rajapaksa ne Rajapaksa famire baafuga eggwanga lya Sri Lanka okumalira ddala ebbanga, wabula nga baganda be bali mu bifo eby'amaanyi mu ggwanga eryo, abakoddomi be, baseza bakamwana nga yasembeza buli famire member, wabula nga kigambibwa nti ssente z'omuwi w'omusolo ne babanga eggwanga lyewoze, eggwanga lya Sri Lanka lirya looni okuva mu World Bank, IMF n'ebitongole ebirala byonna, kyokka nga ssente ezo zikozesebwa bakulu abali mu buyinza, kyokka nga abali mu buyinza bwe twogerako bebe nganda za Gotabaya Rajapaksa. Kakati ekyawaliriza abantu okwekalakaasa ne batandika okwokya ezimu ku offices z'abakungu mwaka gwali gwa 2022 byali byanfuna bya ggwanga eryo okusereba, era eggwanga eryo lyalangirira ne kye bayita bankruptcy mu mwezi ogwokuna mu mwaka gwa 2022, ekyaleetera embeera okubeera ng'etabuka, era nga point enkulu yali poor financial management, lack of foreign currency. Eggwanga lya Sri Lanka embeera mwe lyali lituuse, embeera y'amabanja agaasukka galeetera bannansi okubeera nti enjala yatandika okugwa, embeera yatandika okutabuka nga abantu tebakyasobola kufuna ssente olw'amabanja agaali gasusse, gavumenti nga gagituuse mu bulago, kyokka nga ate ew'okuzijja baali tebayinaawo. Gotabaya Rajapaksa yagezaako okunnyonnyola abantu, wabula kyagaana. Mu kibuga Colombo abantu abali basukka mu mitwalo 10 baalumba amaka ag'omukulembeze Gotabaya Rajapaksa, era kyamuwaliriza okudduka bw'atyo n'ava mu ggwanga erya Sri Lanka ne yeeyongerayo paka mu ggwanga lya India. Naye nga waliwo information eraga nti abakulu abo baali baprintingako ssente z'eggwanga erya Uganda nga bayita mu kitongole ekimu ekiprintinga ssente, nga baprintinga ssente za Uganda, era mbu bagambibwa okuba nti abamu baasooka kwekwekako wano. Eyo information nagibawa 2022, bw'oba tobijjukira ojja kuya kurifayinga ku mukutu guno ku vidiyo ezimu ku ezo enkadde era ezaasooka ku mukutu guno kwennyini. Mu ggwanga lya Argentina mu mwaka gwa 2021 baafuna ekizibu kye kimu oluvannyuma lw'amabanja agaali gasusse, era crisis eyatandika yava kubeera nti banka y'eggwanga erya Argentina abantu baali batandise okubanga bagiteeka ku nninga, abantu batandika okuwithdrawinga ssente zaabwe mu banka ez'enjawulo nga bagamba nti eggwanga litandise okulabika nti ddala ligwa. Omukulembeze amanyiddwa nga Fernando de la Rua yarizayininga ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi gwa December 21, era n'adduka mu maka g'obwa pulezidenti, yaddukira na mu helikopita mwaka gwa 21. Fernando de la Rua yadduka oluvannyuma lw'abantu okwekalakasa nga kigambibwa eggwanga lyali libanjibwa biliyoni 9 uliriza biliyoni 9 eza dola ze zaali zibanjibwa gavumenti y'eggwanga erya Argentina. Kyokka Argentina omanyirevo kweri, kyokka ffe ssente zitubanjibwa ziri biliyoni. Oziwulidde gye nzikuwadde gye buvuddeko. Mu ggwanga lya Lebanon 2019-2020 okwekalakasa okwaliyo, okwekalakasa kuno okwaleetera omukulu yali Prime Minister amanyiddwa nga Saad Hariri okudduka mu buyinza bw'eggwanga erya Lebanon, era kwava ku mabanja agaali gasusse, era nga kigambibwa balina n'omusolo gwe baateeka ku WhatsApp, gwe baatuma WhatsApp taxi, guno gwe gwawaliriza abantu okubeera nga beekalakaasa, era nga n'obuli bw'enguzi ne kye bayita economic mismanagement byali bisusse. Saad Hariri oluvannyuma lw'abantu okutabuka mu Okitoba wa 2019 yadduka n'asuulawo entebe nga pressure mususseeko. Eyamuddira mu bigere Hassan Diab naye yawalirizibwa, ono yadduka mu mwezi gwe 2019 ng'abantu batabuse, amabanja gasusse. Mu mwezi ogw'omunana 2020 eyamuddira mu bigere Hassan Diab naye yadduka oluvannyuma era olw'embeera okusigala nga yeemu mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Lebanon. Mu ggwanga lya Sudan 2019 Omar el-Bashir ekyamuviirako ebizibu ge mabanja agaali gasusse mu ggwanga eryo, era obukulembeze bwe naye mu December 2018 okwekalakasa ne kutandika, then mu Gwokuna 2019 omukulu ono obuyinza ne bumuva mu ngalo. Mu ggwanga erya Bangladesh omwaka gwali gwa 2024 ba Gen Z beekalakasa mu ggwanga eryo nga bagamba Sheikh Hasina Wazed omukyalo oyo yabadde akulembera eggwanga eryo mu mwezi ogw'omunaana yadduka mu ggwanga nga byonna byava ku mabanja. Kakati obunkenke bweyongera kulu abakulembera eggwanga erimu akirowoozebwa kyokka oli awo ebiyinza okuddako oluvannyuma lw'amabanja agasusse biyinza okwefaananyirizaako
ebibadde birabikako era by'obadde owulira mu mawanga amalala nga bwe nkugambye. Bino byonna nkugambye teweerabira. Robert Kyagulanyi Ssentamu zezimu ku nsonga z'akulembeza bw'aba nga addressinga ensi ate nga olunaku olw'enkya wasigadde essaawa tezikyawera 24 tutandike okuba nga tulindirira ebigenda okuvaayo mu Geneva Summit. Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera nga addressinga. Uliriza. Wenjogerera ng'obunkenke bweyongedde era waliwo n'ekiwandiiko kyenguddeko nga bagamba recent developments in early 2026 indicate that General Yoweri Kaguta Museveni's government is facing intensified international pressure and a tightening fiscal squeeze. While these challenges create significant hurdles for the state, they also offer several points of optimism for the Ugandans seeking political and economic change. Nti mu mwaka gwa 2026 nga gutandika, gavumenti ya musajja mukulu eya General Yoweri Kaguta Museveni etandise okufuna kye bayita intensified international pressure and tightening fiscal squeeze. Batandise okufuna pressure okuva mu kye tuyita international community. Kyokka nga mukadde ke kamu n'ebyensimbi byennyini bitandise okunyigiriza abakulu bano okufuna international pressure nga n'ebyensimbi oba ebyenfuna bidobonkana mukadde ke kamu. Bino byefaananyiriza ekizampa ezo ze nkuwaddeko. Paalamenti y'omukago gwa Bulaaya mwezi ogwokubiri yatuula ng'ennaku z'omwezi 12 ne bayisa resolution ey'okugaana akalulu era nga ababaka 514 be baawagira ekiteeso ekyo kwogerera obukulembeze bwa General Kaguta Museveni buli illegitimate. Era wawulira statement emu egamba power without legitimacy is fragile mu paalamenti y'omukago gwa Bulaaya era nga kigambibwa nti bino byaddirira widespread intimidation, fraud, violence, okuwamba n'okutulugunya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abalala. Mounting debt crisis, ebbanja eriri mu kulinnya nga wetwogerera. Ebbanja lino lijja kwetagisa bannayuganda okusasula ssente ziri ze nkutegeezezza. International scrutiny. Paalamenti y'omukago gwa Bulaaya yakuliyetinze kye bayita international scrutiny. Ebibuuzo bingi ebiri mugenda maaso n'okubanga bibuuzibwa gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni nga kwogatte ne basseneta ab'eggwanga erya America bali ababiri be twakugamba abaavaayo ne baba nga bateekawo akazito ku gavumenti y'omukulu wenjogerera nga ebintu bitabuse. Eggwanga erya Madagascar, eggwanga erya Sri Lanka 2022, eggwanga erya Argentina nga bw'owulidde 21 n'amawanga amalala nga bwe nkugambye ekizampo zandibanga zitandise okujja mu reality. Uganda wenjogerera ebbanja lyeyongedde paka ku butabalika 115 obuwumbi bwa $32 obuyinza okuba nga bujja kuviirako gavumenti y'eggwanga erya Uganda okufuna ebizibu ebitabirimu. Era bwe wawulidde nga bannayuganda bakugamba nti kaakati tebakyayagala kumanya kintu kyonna, obunkenke bweyongera, international pressure yeyongera, ebbanja lyeyongera, nga ne bannayuganda ewaka batandise okuba nga bazuukuka, batandise okubeera nga batabuka. Era ng'akabonero akalaga bino bannayuganda bwenjogerera okulaba ku muntu yenna owa NRM oluvannyuma lw'okutegeera bino ebansasagge. Olunaku olwajjo waliwo omuliro ogwakutte okumpi n'ekitebe kya National Unity Platform. Ne wabawo wa NRM ajja babadde bazikiriza baamututte tekalinnya era nga bamulanga olinnya otya wano owa NRM vaawo obunkenke ne bweyongera. Nno kabonero kabi era wetulaga biyinza okuba nga tebijja kuba byangu. Uliriza nga bwe nzija nkwongereyo. Wewe kisati mukulu yo wano wewe dayo eri boy dayo Wes webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira tukyagenda maaso n'okubanga tukutuusaako byonna embeera nga bwefaanana, embeera nga bwegenda maaso n'okubanga etabuka, amabanja gakyagenda maaso n'okufuuka amabanja. Kati kigambibwa ngenda kuwaawo wano nno n'akatambi nti ekintu kyokka ekiyinza okutaasa embeera eno ebintu ebitasoboka era by'ogenda okuwulira. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu singa mukadde kano akkiriza nti ngenda kuteesa
ne General Yoweri Kaguta Museveni engeri yokka bino gye biyinza okuwona aze agoberera ebigambo bino oba azze awuliriza ensonga zino. Na Uganda bangi tubadde nga tubakuwaako nga bawa endowooza zaabwe ku nsonga ez'enjawulo. Namuganda nange wano amanyiddwa nga King Fiki Official wakati nga His Excellency ayolekera kye tuyita Geneva Summit okuadressinga ensi okubaako byagenda okuba nga ayogera nga bwe yakikola mu mwaka gwa 2022 n'ayogera ebigambo eby'enjawulo. Kakati ono agamba okujjako ng'onakkiriza ne yeegatta ku gavumenti eyo bw'aba takikoze essaawa yonna ekibaluwa kiba kuntumye kigenda kuba kikola ki ja kuba kiyisibwa. Naye teweerabira ne resolution ya parliament ya EU gye baayisa baateesa buteesa kitegeeza tebannateekinga action wabula baayisa resolution nti action eteekingibwe. Kakati kigambibwa nti essaawa yonna sanctions zigenda kuluma. Sanctions bwe zimala okuluma ebinaddirira oyinza obutabyagala oba oli awo toyinza kwebuuzaamu lwaki His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu anoonyezebwa bubi nnyo amaka ge gasaliddwako n'ebigambo ebirala nga bw'obiwulira olowooza akabadi ki akali saidi awo. Kankuwa akatambi kano then nzije mbere nga mpitayitako mu bubaka bwammwe ate tubeere nga tweyongerayo. Red Zone TV kuolinga bulijjo tugenda kuba ate nga tukutwala paka ensonga gye zigenda okuba nga zigguka. Omuntu yekka asobola okutaasa Yoweri Nakyemalira Kaguta Museveni obutamuteekako kibaluwa kiba kuntumye bamuyita His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yensonga lwaki mulabanga bamuwenja buyiso bamufiirako bufiizi okitegeera kubanga yeyekka kati asigadde okutaasa Museveni otherwise bagenda kumuteekako ekibaluwa kiba kuntumye. Ebbanga lyonna lyonna Museveni azenga yeewala ekibaluwa ekyo nga ssente zonna zaakamulamu bannansi bannayuganda ssente z'abajjamu aziwa abazungu okulabika nga tebamuteekako kibaluwa ekyo. N'olaba kye bakola Bashiri ow'e Sudan baakimuteekako obulamu bwa Bashiri tebwaddamu kubeera kyekimu paka bwe yakwatibwa bannamagye ne bawamba obuyinza ne bamuggalira. Ti Museveni atiira ddala okumuteekako ekibaluwa ekyo yensonga lwaki ti abantu bangi mubadde nga mwebuuza ekibuuzo nti waabanga violence ayitiridde bw'ato mu elections lwaki akyategeka akalulu. Museveni alina ensonga nga bbiri lwaki asigala ng'ategeka akalulu ako ng'akimanya agenda kwerangirira akimanya agenda kutta abantu okusiba abantu okulemaza abantu okubatisa ennyiike ku mitima gyabwe n'asigala ng'ategeka akalulu. Ekisookera ddala Museveni aba ayagala kukwatirako abamuvuganya abasseeko emisango gya treason. Ti omuntu yenna yenna aba ayagala omuvuganya abajja muteekako emisango egyo gya treason nti ate mu nsi mulimu gavumenti mulimu pulezidenti alondeddwa n'agenda n'alayira n'akwasibwa mandate ey'okukulembera bannansi ate gw'ogamba otya tozze kumumaamula mu buyinza. Kyobalaba ng'ategeka elections ezo awo akwatirawo era ako katego ke. Ensonga ey'okubiri aba ayagala okulaga abazungu abamuwa ssente ezikola ebikolobero ku bannansi nti mu Uganda mulimu demokrasi. Ntegeka n'akalulu katogamba otya tetulina demokrasi nga ntegeka n'akalulu ne banvuganya n'okunvuganya ne bakola byonna bye bawula bye baagala mulimu political parties n'ebirala ekimutegesa akalulu ako. Naye bwe kasita owulira omuzungu g'agamba omuzungu yagambye there wasn't an elections in Uganda wabula there was a military operations. Ekigambo ekyo omusajja gwe bayita Putin yakikozesa ng'agenda okulumba Ukraine. Kasita owulira omuzungu akugamba nti gwabaddeyo military operations abasinga obungi temwawula kigambo kino military operations ku lutalo. Military operations ozikola ng'ozikola ku bannansi abo abatayina byakulwanyisa naye nga weekwasa obusongasonga nti bayina emmundu bakoze violence simanya waliwo abayeekera babeekweseemu n'ebiringa ebyo n'okola kye bayita military operations nga ze bali mugenda mu maaso n'okukola ku Kyagulanyi kati bamukolako kye bayita military operations. Okitegedde naye olutalo osobola okulwanyisa abayeekera nga bava outside the country oba within your country nga bali munda. Neno lubeera lutalo nga olaba Museveni olutalo lwe yajjiramu era baluyita bush war. Otegeera ne wabeerawo n'ekirala civil war olutalo lw'omunda nti olutalo lubeerawo ne lukona naye nga bano balwanira egindi bano balwanira eno bano balwanira eno. Ndowooza osobola okwawula kati kye bayita military operations ku war osobola kati okukyawula. So omuzungu yagamba nti temwabaddemu kalulu mu ggwanga lya Uganda wabula mwabaddemu military operations. Bwe mubanga mu Uganda mwabaddemu military operations ani akulira amagye mu ggwanga lya Uganda ye Museveni tasobola kuwona kibaluwa kiba kuntumye ku mulundi guno. Tasobola kukiwona tasobola kuwona kipapula kye bayita bakuntumye nga kye bassa ku Bashiri ow'e Sudan. Sikakasa nti anaakiwona
naye waliwo omusajja omu yali ku radio station emu, omusajja n'amubuuza nti jalo tumenyeremenyeremu kalulu k'omulundi guno bwe kagenda okufaanana. N'agamba nti Museveni agenda kukuba abantu, Museveni agenda kutta abantu, agenda kumaliriza bamulangiridde, then Kyagulanyi ng'akutte kyakubiri, Museveni balangirirwe, then Kyagulanyi bamusibire ewaka. Ne ŋŋamba naye gwe oli serious gwe, osobola okukera kumanya no predictinga Kyagulanyi ki kyagenda okukola. Omanyi bwe twogera bino ebintu mutunyooma ne mugamba kati baabo be baani aboogera, oyo omusajja ali unpredictable, tosobola mu predictinga. Omusajja yagamba nti Kyagulanyi bamusibire ewaka, kalulu kagwe tutambule. Ndowooza olaba ki ekiriwo olunaku olwaleero nti amagye gakyali mu maka ge yadde taliiyo. Okitegeera eno bagenda maaso n'okutwitinga tetumunoonya tetumwetaaga. Ate by the way kambabuulireko ekintu kimu, mwegendereze nnyo ki Twitter handle ekyo oba ki X ekyo muhoozi twatwitingira wano. Bakulaga nti ebintu biringa ebyolusaagirizo wano nga batwitinga, era bwe babako kye batwitize kiri serious ne kibatuulamu bajja n'ebikomedi oluvannyuma, naye ng'abasajja abo bali serious bwe bakukwatako muganda wange okajjuutuka wano beefuula. Era ekyo Twitter handle mukyegendereze nnyo 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 nnyo. Kyo kijja wano kiringa kikazanyiikirizi, kiringa ekizannya, ziringa ekigira ne kitwitinga ebyekisiru, ne kitwitinga ebyekisirutsi ebyekitumbaavutumbaavu, naye kiri more than serious. Museveni nga nzizeeyo ku mulamwa tasobola kuwona kibaluwa kibakuntumye, tasobola kukibona omulundi guno. So bannayuganda mwongeze akaliro, temukoowa ekyo Museveni akitaddemu ssente mpitirivu okutamuteekako kibaluwa ekyo kibakuntumye. Ssente zonna zabba mu bannayuganda aziteekaawo. Gwe kyolina okumanya balina okukimuteekako, yagalagaana. Musajja yagambye there was a 9 elections in Uganda but there was a military operations. Peace. Z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.